Tutandise n'ab'ebyokwerinda mu ggwanga Uganda. Bano no basindisa amagye kw'ossa ne poliisi ku nsalo ya Uganda ne Kenya okuuma obutebenkevu nga bagamba nti tebaagala bantu bawangalira ku nsalo kubanga bataataaganyizibwa okwekalakasa okuli mu ggwanga lya Kenya. Gavumenti ya Uganda ng'eyita mu bitongole ebikuumaddembe okuli poliisi n'amagye eyungudde abasirikale ne batwalibwa ku nsalo ya Uganda n'eggwanga erya Kenya okusobola okukuuma emirembe okukugira abayinza okutabangula egya wano. Fred Nanga ayogerera poliisi mu ggwanga bino yabitegeezezza bamawulire n'alambika butya gye bayateeseteesemu mu nsonga eno. Ne Kenya naddala mu bitundu eby'ebbusi ya Tororo ebiriraanye Kisuumu byeyongera okwetegereza embeera y'ebyokwerinda eri ku nsalo ya Uganda ne Kenya oluvannyuma eyali avuganya ku ky'obukulembeze Raila Odinga okuvaayo n'alanga nga bagenda okutandika okwekalakaasa n'okwegugunga ku bimu bye bagamba mbu tebyatambula bulungi ku sayidi eyo. Afande Nanga agamba nti baagala okulaba nga buli muntu ali ku nsalo tafuna kutaataaganyizibwa kwonna. Ku nsalo ya Uganda obutebenkevu bukyaliwo. Tuli beeteefuteefu nnyo okulaba nga ebikolwa eby'effujjo ate tebiyingira oba tebikosa bannayuganda abali ku nsalo zaffe ne Kenya. Asinzidde wano n'ategeeza nti beetegese bulungi okwaniriza abanoonyi b'obubudamu okuva e Kenya. Tutaddewo n'embeera eyaniriza abo ababudami abaagala ababa beeteeseteese okusalaganya okuyingira e Uganda ng'amateeka agafuga ababudami ge balaga. Ayogedde wa bwe batuuse ku kunoonyereza ku nsonga z'amabaati agalina okuweebwa abantu ekkalamojja. Mu kiseera kino okunoonyereza kwadde kutambula bulungi nnyo n'okukuŋŋaanya obujulizi okufuna ebiwandiiko n'okubitwala mu bakugu basobole okukubyeekebejja obulungi awamu n'okutandika okufuna statement. Bye bino bye bakatuwa mu bumpimpi naye nga tujja kufuna alipoota enzijuvu gye bugenda mu maaso. Enanga alabudde bannayuganda abalowooza okwekalakaasa nga bataataaganya emirembe era bano ebiseera ebimu bagezaako n'okuggala enguudo okunyaga ebintu by'abantu n'abalagira obutakigeza. Abantu 3 n'okweyongerayo bwaba bakuŋŋaanidde mu kifo mu ngeri emenya amateeka oba mu ngeri esobola okutaataaganya emirembe gy'abantu abalala, poliisi eyina obusobozi obukiweebwa okulaba nti abantu abo ebagoba, ebasaasaanya, ebakwata n'eryoka ebavunaana. Farida Nampiima omwogezi wa poliisi ey'ebidduka ayogedde ku bubenje obuguddewo n'alambika n'ekyabuleese. Mu kaseera ako twawandisiza obubenje 787 nga ku bubenje buno 115 bwafiiriddemu abantu ate obubenje 435 abantu ne bakosebwa ate obubenje 237 bidduka bye byayonoonese teri yakosebwa. Ku bubenje buno 787 bwe twawandisizza twafunye abantu 778 abaakosebwa ate abalala ne bafa. Wabula abaagala okufuna driving permit ebyabwe birabika bikalubye kubanga kyosooka kukola bigezo okumutimbagano ng'okuyita olina okufuna obubonero 75 ku buli 100 olwo ne balyoka bagikuwa. Essimu yo ebibuuzo ku kompyuta oba ku simu k'ogenda obikolera byemaakinga byokka. Teri muntu mulala agenda kujja ku marking era kompyuta ejja kuwa max otegeere nti oba oyise okudda ku mutendera oguddako oba ogudde oddeyo mu driving school osome.
So ku nsonga eno omuntu oyo yekka n'afuna nga 75 ogenda waggulu yajja okukkirizibwa okukola tesiti eddako. Byola Gabriel, Kurasot TV, Omunnyo.